Bisanja bibiri abiri mu kaaga wumuze ngalabi yotodda. Bano bagamba nti nga abavubuka balekeddwa emabega ate nga kino bakikola kagenderere naddala abantu abali mu buyinza nga bw'otunuulira gavumenti eriko abasinga bali waggulu wa myaka 5 ate nga waliwo n'abavubuka abasobola okukola ebyo eggwanga lye lyetaaga. Era wano wasabiddwa omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni abavubuka abafunireyo ebifo ku lukiiko olufuzi. Twafunira obwetwaze abantu abagoba abazungu baali bavubuka ekiragira ddala nti abavubuka bebasobola otwala eggwanga lino mu maaso. Naye mu kabineti ya President Museveni eraga nti baminisita teryaka wansi wa myaka 5. Kino kiragira ddala nti bavubuka tusuuliddwa ebbali. Kankuwa ekyokulabirako va waggulu ku President agenda myaka 8, omumyuka we agenda myaka 6 n'okuba ng'agisobya. Bwokka ku Prime Minister naye agenda myaka 6. Naddirira Prime Minister ali myaka 7 n'okuddawa. President tetumugamba kusuula banne naye twagala at least wabeewo okubalansinga mu bifo. Wakiri addira omukulu ali myaka gye amuteeka abeere main, anaabeera state deputy w'oyo abeere nga muvubuka. Abavubuka bano bakinoganyizza nti obutaba na mirimu wano mu ggwanga kyabulabe eri abavubuka nga n'abalina emirimu tebasasulwa musaala gumala byetaago byabwe ate nga n'abalala abagirina bakozesebwa nga tebalina mabaluwa ekiviirako okunyigirizibwa ku mirimu nga tebalina we baddukira kufuna bwenkanya olw'enguzi efumbekedde mu bitongole bya gavumenti. Abavubuka n'ekirala n'oyo gwe tubala nga abaafunye akalimu akasente kaafuna tekamala katono tekamala kwetuusaako byetaago byasobola kukola ate era abamu babbibwa ababakozesa naye n'olw'ensonga nti bano abakozesa bakulu baabano abali mu buyinza omuvubuka yeekanga nga talina gy'asobola kuloopa bwe bali bwe banywa bukyayi. Mu ngeri y'emu bano balaze okunyolwa engeri gavumenti ya wano gy'esoosowazaamu abagwira kyokka nga bannansi baayo baasomera nga balina obukugu obw'enjawulo. Bano ne bakomekereza nga bakozesezza abagwira nga ne gye baddukira okufuna obuyinza tebafunayo yadde n'obuyambe. Tulina ebitusoomooza bingi nnyo kamala. Tugenda ne tusoma kati ngeno gye tusoma n'obaako ky'osoma n'ogaa nsomye kino nsomye kino naye omumayizi osoma ate nga n'akasente kadde kafuluma kangi n'olowooza ewaka ewange wenzaalibwa wempulidde wenna amayizi osoma njavaako kyenkola naye ogenda omumayizi osoma tebakuwa mulimu ate ogenda olaba baleesa abagwira baleesa abachina baleesa abaki ate nga lwadde omu tegeeza ogenda omumayiza nga gwosomedde buki bwereere ogenda omumayiza ng'otandise funa ate ebirowoozo birala noga ate kangendeko muwino ate oba ogenza otunde ku bugoye naye ng'otulidde PhD namba otulidde bachelor namba byonna bitudde naawe ate nga bakesisi bajogola ate babakwata babakola biki kitegeeza ne bakulemesa kirowoozo kyofunamu genda bweru ate kuba kyeyo naye ng'otulidde ebitabo biramba. Abavubuka essaawa eri mugenda kubyeyo edduka noonya mirimu so nga ate wano resources ze tuyina zitumala okwebeezawo ne tusiŋŋana amawanga amangi agali kuba kati neebuuza investor bw'ajja wano akola kkubo naye ate muno tulinamu abaana ababisomeredde nga so kikola obulungi n'okusinga oli infact nga jasi yeetaaga kumu encouraginga kale byonna babimuteerewo naye ate nze kyendaba essaawa eno osanga amaduuka agasinga muno galimu g'abazungu bagakoleddawo famasi z'abazungu zaaki ng'ate n'akolera alese muyindi yako. Nga palamenti eddamu entuula zaayo olunaku olwaleero ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bavuddeyo ne babaako ensonga ze basimbyeko essira ze bandyetaaze zitandikirweko palamenti okubaganyizibwako ebirowoozo naddala ezo ezirimu omuntu wa wansi. Omubaka akiikirira Naka wa East Ronald Balimwezo agambye ensonga ya digital number plates eyayimirizibwa akakiiko bakugitunuulira nnyo n'eriiso ejjogi kubanga ensonga eno yaggwa tebagimaze bulungi. Anti Parliament tugenda kuddamu naye tulina ensonga enkulu ennyo ze twaleka emabega okugeza minisita wa security yaweebwa weeks 3 okulaba nti akumawo annyonnyole Parliament ku bikwatagana ku registration ya digital number plates. Fe nga tugamba nti kampani gye bawa tesaanidde, kampani bafere, kampani terina experience, company, tulina wano companies
nga tampeko ezatusobodde okukola omulimu ogwo naye nga minisita agamba nti nedda kampany eri established bulungi ffe kyetwawakanya kati ensonga eyo tusaba ekomezebwewo mu ddiiro. Ye omubaka akiikirira Ntenjeru South Patrick Nsanja Kayongo agamba palamenti esaanye etunuulire engeri ebyenfuna by'eggwanga bwe biddamu engulu kubanga bino byongedde okusereba nga mu kino asabye ekikolebwe okuyita mu kulondoola engeri bank gye zigerekamu amagoba eri abantu kubanga bangi bayimiriddewo ku kwewola. Kyetuteekeddwa okutunuulira kati byebyenfuna by'eggwanga. Ebyenfuna by'eggwanga tubijje tutya mu matigga kubanga tukimanyire ddala bulungi nti nno gavumenti esobola okukola commercial banks ku rates eza wansi naye tukizudde nti ne rates ezo gavumenti zeyateekawo bannyini mabanka kumpi bazivuddeko. Awo nno kya buvunaanyizibwa nnyo ffe nga palamenti okutunuulira Bank of Uganda, okutunuulira commercial banks ddala kituufu ssente ze bawola abantu ziri ku rates gavumenti zeyalambika kubanga ebyenfuna biserebye buli wamu naye ngaekisinze okuleeta ekyo kyakuba nti gavumenti tekoze enteekateeka bulungi kuba nti no etunuulira ebyenfuna. Gavumenti engunjufu ziteekeddwa okulondoola naddala production nga bweri wansi kubanga abantu tebalina bye bakungula. Omubaka Biyika Rollins akiikirira abantu b'essaza ly'e Ora agamba palamenti esaanye yeekenneenya enkola ya parish development model ku ssente akadde eziwolwa abantu zagamba nti yazudde nti mu kitundu kye abamu ku bantu tebafuna ssente zino ziwera kakadde kamu kyokka nga abaziga baba bakaka okuzifuna. There are people who want to borrow 500,000 instead of 1 million. They think they are being forced to borrow 1 million when actually they need 500,000, maybe just to expand their business, small-scale businesses. These are a group of women. Then another group want more than 1 million. These are big businesses that want to get more than 1 million. But again, the program has restricted them to 1 million. There are some corrupt officials around this parish development. Nga tweyongedde nago kyamalala ge tulina bo abakulembeze ba disitulikiti y'Emityana batabukidde abasirikale b'eggye erirwanyisa envuba enkyamu ku nnyanja za Uganda olw'okuyisa ekiragiro eri abavubi nga bwe bagenda okuggala ennyanja wamala olw'abavubi ku nnyanja eno okujeemera ebiragiro n'obukwakkulizo. Bano nga bakulembeddwa mu meeya wa Mityana Municipality Mukange Faustin Lukonge nga bano bagamba nti bakooye obukwakkulizo obuweebwa abavubi ku nnyanja kyokka nga abamu ennyanja eno y'ennyaabwe ate ekitaabwe. Mukambwe Lukonge agamba nti abavubi bano baleetadde okwemulugunya kwabwe nga balaga obutali bwenkanya obubakolebwako nga bali ku nnyanja naddala bannamagye abakuuma ennyanja eno. Nze bazadde Mityana twakula wano kutuli ebyennyanja bayita machala byabanga byennyanja bitono naye nga bikulu kuba byabangamu amagi nga biwooma kakola supu yennyanja kutwakulira okwo. Ekyokuggala ennyanja si solution. Ffe tulowooza nti twandiweereddwa omukisa ogumala tusomese abantu baffe. Tulina abantu abazaliwo okwetolola ennyanja nga n'okusoma tebaasoma nga n'enkumbi tebamanyi kulima naye ng'omulimu gwabwe nnyanja eyo kwe batambulira kwe banywa amazzi ate kwe bajja ssente ez'okulya. Bw'oggala ennyanja obeera kwegamba ojjawo omukisa gw'abantu okubeera abalamu. Kati abantu abo nze nga mmeeya wa Mityana Municipality sirina nteekateeka n'emu kikyenyiza kubakolera singa ennyanja eyo ebeera egaddwawo. Gye buvuddeko akulira eggye lya Fisheries Protection Point Unit Retired Colonel D. Kaija yalabula abavubi b'oku myalo gino nga bwe baaweebwa ekiragiro okuva ew'omukulembeze w'eggwanga ekyokukuuma ennyanja obutiribiri kitaasa Uganda okwebbulula mu ddibu ly'ebyenfuna ebisuubirwa okuggyawo oluvannyuma lwa banka y'ensi yonna okukomya obuyambi eri Uganda era kino kyazze ng'ekiragiro era nga kirina oteekebwa mu nkola. Tufunye ebiragiro nti engeri gye tuyinza okumalawo emiwaatwa egyo oba gaps ezireeteddwawo World Bank ng'ewithdrawinga support nti biri ebintu bisatu ng'ate ekyennyanja kye kimu ku ebyo ebisatu ebiyinza okuba nga bisobola okuyimirizaawo
eggwanga lyaffe lisobola okubeera nga teriyimiridde ku buyambi naye nga liyimiridde ku bugagga obuli mu nnyanja. So ekyo kisoboka nga singa tukyusa empisa zaffe ne tuva mu kuvuga obubi ate ne tuwagira programu esobola okukuza ebyennyanja eya gavumenti, buli omu n'asobola okuganyulwamu n'eggwanga ne gavumenti ebiganyulwamu. Kyokka embeera eno yatondawo okwemulugunya mu balunnyanja b'okunnyanja Wamala wadde nga beekubira enduulu kusoomozebwa kuno kwe bafuna, naye bano tebaafuna kuyambibwa kwonna. Bajja wano omukulu yava Ntebe eyo baali bamuyita mukulu Kayija n'atugamba ngenda kuggala ennyanja eno naye tufubye okukyusa ebyo ebivubisibwa obutimba amalobo twagala okutuuka ku mutindo ogwo lwakuwadde empulunguse tebulamu naye nga envuba egenze ekyukira ddala. Kye tusaba okutuyambako gavumenti etuyambe ebivubisibwa amalobo bikendereko ku kabeeyi. Osanga ne bannaffe abakyalemedde envuba eri ekyabalemesezza bavubisibwa nti kuba bya bbeeyi bajja kukyusa mpola. Eyo nga tuvuddeyo bo abakyala basabiddwa okubeerako ne kye beekolera mu ngeri y'okwebezaawo okusobola okwewala okugenda mu bufumbo nga tebeetegese bulungi. Okusinziira ku Namuno Jennifer akwasaganya ebyensoma mu kitongole ky'ebyemikono ekya Sawa World, mwabadde yogerako eri bannamawulire ku yafeeseza ekitongole kino Makerere Kikone, ategeezezza nti abakyala basaanye okubeerako ne kye beekolera omuva ensimbi okusobola obutanyoomebwa wamu n'okwewala engalo. Ekintu ekitwala abawala baffe oba n'oluusi abakyala okwegatta n'okugenda mu bufumbo nga tebanaba kwetuukirira okubeera desperate nga waliwo ebintu bye beetaaga nga balowooza bagenda bifuna mu bufumbo. Kati ekyo ekintu ekyo okwangu ogenda mu bufumbo okuba oyagala okufunayo omuntu akulabirire, oyagala kufunayo omuntu akusasulireyo ka renti, noweekanga ng'ogenze n'omuntu tomwegendereza tomutegedde ne tutandika okufuna ebizibu. Kati nabadde mbawa amagezi abakyala bamaama abawala mufuneyo kye mwekolera kuba kati gwe omukyala oba ng'olinayo ekintu kyo ky'okola nga kikufunira ssente tojja kutuulawo otandika okulowooza nti kangende n'ono omuvubuka kangende n'ono omwami kuba kati nawe standard zo zigenda kubeera nga ziri high. Omanyi ky'oli, omanyi ky'osobola okwefunira n'olwekyo. Ye Samuel Seruga Nsubuga omubalirizi w'ebitabo mu kitongole kino asabye abaana ab'obulenzi okwenyigira mu kusoma emirimu gy'omu mutwe, kyagambye nti abasinga balowooza nti emirimu gino gy'abaana ba buwala bokka. Amannya gange nze Samuel Seruga nga nkola n'ekitongole ekya Sawa World nga nkola nga accountant owaawo nga tuyigiriza abantu okukola emirimu ne skills ez'omu mutwe okutandikirawo emirimu gyabwe nga omuli okutunga engato, okukola cake, okukola ebitabo. Naye kati ekizibu kye tusanze nti abasinga okwettanira omusomo guno baana ba buwala. Abaana ab'obulenzi banyooma gino emirimu gy'omu mutwe nga bagamba nti egyo gyakolebwa kuba nti gy'abaana ba buwala, naye ate ekyo si kituufu. N'omwana omulenzi osobola okujja n'oyiga ate n'okola bulungi ate n'otandikawo bizinesi yo ne wejja mu bwavu. Kati mbadde nkubiriza abaana ab'obulenzi yonna gye muli, abavubuka abatalina mirimu n'abalina, osobola okujja n'osoma n'oyiga engeri gye bakolamu ebintu bino ne otandikawo tukayita ka side business. Ate bo abasomesa bonna mu ggwanga bali mu keetalo ak'okwetegekera okukuza olunaku lwabwe olw'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja, era ng'olunaku luno lukuzibwa buli mwaka ng'abasomesa bakweyambisa olunaku luno okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezibaluma. Mu munisipaali y'Emityana bano olunaku luno bagenda kulukwatira ku Enro Hotel mu kibuga Mityana, era ssentebe w'abasomesa mu kibiina ekibagatta ekya Uganda National Teachers Union mu munisipaali y'Emityana Hajj Abdul Karim Luluika asabye abasomesa okufuba okujja mbungi basobole okujaguza olunaku lwabwe wamu n'okufumiitiriza kw'ebyo ebinaabatwala mu maaso.
kubiriza abasomesa bonna abali mu masomero ga gavumenti aga primary ne secondary ne tertiary ate n'aga private era bwe gatyo primary secondary tertiary ne nursery okuba nti olunaku olwo tubeera wamu mu kujaguza ng'abasomesa. Olunaku olwo tuggalawo amasomero tetukola, n'olwekyo nkubiriza bonna abaddukanya amasomero n'abasomesa okuba nti olunaku olwo tulubeera ku Eno Hotel. Omugenyi omukulu ajja kuba mukadde waffe Vice Chancellor waffe wa University empya gye twakafuna mu Mityana eya Nexus University. Ate nga ne bakama baffe bonna okuviira ddala ku Town Clerk, Meya n'abalala ba area MP tujja kuba nabo ku lunaku olwo. N'olwekyo somesa baffe abalungi mbasaba olunaku tubeere nga ffenna twegattye wamu nga bwe tutajja kukola tubeere nga tusobola okubeera ku Eno Hotel. Ekyokka agamba nti gavumenti ekoze ekisoboka okuyamba abasomesa nti naye baliko bingi ebibasomooza ng'embeera mwe bakolera eteeyagaza emisaala emitono kw'ossa n'ebbula ly'ebikwisibwa naddala mu masomero kyagambye nti kino beetaaga okuyambibwa. Ebisoomooza abasomesa biwerako naye ng'ekisingira ddala mu byo kye twagala okwadresinga ku mundi guno. Ttiimu yaffe egamba nti okutunula mu butamala bw'abasomesa kye kikulu ennyo ekirimu naye nga tujja kukwasiza wamu okusabira wamu ne gavumenti amagezi okulaba nti ekyo tukimalawo kitya. Naye naffe ng'abantu tulina ebitusoomooza naddala eby'embeera zaffe mwe tukoleramu. Nga bwe tugenda nti abasomesa batono oluusi ennamba eba nnene mu somesa gya handolinga ate oluusi n'ebikozesebwa oluusi nga tebimala, wali amasomero nga kirasirumu tezimala, ebitulwako tebimala, wali amasomero nga n'abaana tebafuna kyakulya okwo nnakusoomoozebwa. Ate naffe ng'abantu ebitukwatako welfare yaffe mu kwekulaakulanya kwaffe, ensonga lwaki tubakubiriza nti twegattire mu ssaako yaffe ng'abasomesa. Ebyanga bitadde ku bbali poliisi ekamuli eriko abasawo b'ekinnansi babiri beekutte okuli Kaziro Yoweri ne Nabire Irene nga kigambibwa nti beenyigira mu kutemula omuvubuka w'emyaka 25 eyategeerekeseko erinnya limu erya Stephen. Bano baakwatiddwa oluvannyuma lwa poliisi okutegeeza nti balina ebintu by'omubiri gw'omugenzi mu ssabo lyabwe nga kigambibwa okuba nti bino bya mugenzi Stephen. Ekigambibwa nti Stephen yatemulwa oluvannyuma lw'okuteeberezebwa nti yali yenyigidde mu bubbi bwa pikipiki era nga okusinziira ku mwogezi wa poliisi Afande Mike Kasada ategeezezza nti balina ebitundu ebimu eby'omugenzi bye bazudde omuli ebitundu bye ebyekyama ssaako n'amannyo ge era nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso nga ne bano abasawo ababiri bwe batwaliddwa ku poliisi Kamuli. Nga tukajja mu maaso n'okunoonyereza ku nfa y'omusadde w'emyaka 25 ogw'omuvubuka etatugerako ina lya Stephen mu ngeri y'okutwalira amateeka mu ngalo wiiki eweire, tugemye abasawo ab'ekinnansi babiri okuli Nabire Irene ne Kaziro Yoweri. Bano nga tubagemye oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti bateekwa okuba n'abalina ebitundu ebyekyama ebyasalibwa ku mugenzi era ng'omugenzi yayitibwa oluvannyuma lw'okusuubizibwa nti yali ayibye pikipiki. Mu kujja ino okwongera okunoonya era twagaine ebitundu ebyekyama n'amayina 2 mu isabo lya bano. Tukajja maiso n'okunoonyereza era nga tulina abandi betukanoonya okusobola okuba nti batwalibwa mu mbuga ed'amateeka. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mawulire gafe ag'ebyobusuubuzi ge tulina olunaku olwaleero, abasuubuzi b'ebyennyanja bawanjagidde gavumenti okukendeeza ku musolo ogugerekebwa ku mafuta olw'amata akozesebwa okuvuba okozesa amafuta. Okusinziira ku Yasini Nsubuga, omusuubuzi w'ebyennyanja mu katale k'e Busega, agamba mu kiseera kino ebyennyanja byeyongedde ebbeeyi, kyagamba nti kivudde ku bbeeyi y'ebintu mu ggwanga n'asaba gavumenti okukendeeza ku musolo ku bintu eby'enjawulo. Mu ngeri y'emu bano beekokkodde enkyukakyuka y'ebbeeyi y'ebyennyanja kyagamba nti etataaganya omulimu gwabwe naddala kwabo abagukoleramu. Mbeera gye birimu entambula yabyo sinungi. Olwedde ebyennyanja kati byalinya bya bbeeyi. Enkyukakyuka y'ebyennyanja eringa $, olwaleero ekyuka n'ebitera n'ekyuka. Tekiri pamanti nti nekifuna buli kanaku deyire. Ate nga tolina bw'okyusa muntu muga nti leero kati kyalinye ogenda okukola bwoti. Tulina kuguma bugumi. Kuba kati essaawa eno twali tuliko emabegakaawo nga tulaba nti amafuta gagenda gakka. Kuba n'ebyennyanja bino bwetambulira ku lyato ate amaato gakozesa mafuta. Kati amafuta emyaka ezo wadde gagenda gakka ate kati essaawa eno gaali
alinnye buli amafuta we galinnya n'ekyennyanja kirinnya okusinziira enkwata yaakyo kuba abakikwata bakozesa mataala n'amafuta nga bakikola nga bakifuna kyandibadde kikolebwa gavumenti kwe kubeera nekendeeza ku bbeeyi y'ebintu n'omusolo ekyennyanja kyo kyalina musolo kyajjanga buzi nga baleeta buleesi nga kiyingira buyingizi katale nga bantu baguza era nga abantu n'ebyennyanja bagamba kusiga byennyanja twalonze ebironde naye kati ebyennyanja tebikyalondebwa ekyennyanja kyajjako omusolo oli bwekituuka asooka kukebera layisinsi eriwa kyatambudde kitya wakijjeewa kyakoze kitya so nga luli tebyalingawo ebyo wajjanga kintu kyomumazzi ng'ojja okiteeka ku lukalu nga bakuwaamu ssente bakuwaddemu mmeka ng'oddayo ng'oddamu oleeta ekirala naye kati tebikyaliwo. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku PAL FM. Ate tuvaako by'emizannyo. Bino bye by'emizannyo mu gookya ag'essaawa eno. Olunaku olwaleero ekikopo kya club za Bulaaya empanguzi ekya European Champions League bwe kiddamu okutojjera n'emipiira egy'enjawulo. Emipiira egiri olunaku olwaleero kuliko Union Berlin ng'egenda kuzannya ne Braga, RB Salzburg yakuzannya ne Real Sociedad, Inter Milan yakuzannya ne Benfica, PSV yakuzannya ne Sevilla, Copenhagen yakuzanya ne Bayern Munich, Manchester United yakuzanya ne Galatasaray, Napoli yakuzanya ne Real Madrid, Cosalins nga yakuzanya ne Arsenal. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Wetuvaako ebweru w'eggwanga, kooti y'ekinnamagye mu ggwanga lya DRC Congo eriko omusirikale mu ggye ly'eggwanga eryo ogwesindise Kalaba nga emulanga kutta bannansi ba Congo. Kano Mike Mikombe yasindikiddwa ku Kalaba nga eno bamusindiseyo ne banne abalala basatu bano mu mwezi ogw'omunaana baakuba era ne batta bannansi ba Congo mu kibuga Goma ekisangibwa mu bugwanjuba bw'eggwanga lino. Bano ne banne abalala basatu kooti ebasalidde emyaka 10 mu nkomyo wabulanga bannamateeka b'abavunaanwa bawezenga bwe bagenda okukola kyonna ekisoboka okujulira ku kibonerezo kino ekiweereddwa abasirikale bano. Bannansi ba Congo ababeera mu kibuga North Kivu ekisangibwa mu Goma mbaludde nga beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'ebyokwerinda by'ekitundu kino ebitali birungi ddala nga bano beesuulirayo ogwa Nagamba ne batta abantu abawerako kw'ossa n'okulumya abamu. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva eno gye natandikidde amawulire gaffe ag'okya mu bujjuvu mpaka wano wengafundikiridde olunaku olwaleero. Mbadde NANSUMBA NATHIRAH okukusomera era nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ago gigabadde amawulire